Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano abasiibi mwe bali kusiiba bannange ekisiibo kibatwalaganya kitya emirimu kaswente alhamdulillah kitambula bulungi tusaba wakitiibwa Allah akkirize anti atwanguyize buli kimu ya Rabbi. Nduddewo bakolera vidiyo eno mubitegeera ba mikwano nga gimpuuba nga gintwalaganya nga kadde siina naye alhamdulillah lero nfunyeko kataimu nengamba waaye kambatuseeko obubaka buno ate kyamukisa mulungi nga nina ne ba friends bange bakajja ku kyeyo, so obubaka buno njagala mubuwulirize bulungi. Ekikunyumidde mukwano ng'okitwala ekiba tekikoledde ng'okireka. Bamikwano tuli mu kisiibo oba ng'obadde tokolangako kisiibo nga guno gwe mulundi gwo ogusoose. Bwe bityo we bibeera mukwano, buli mbeera ekyuka naye ekisiibo we kinaggwako tujja kuddayo mu mbeera yaffe nga we tubadde. Okwoza ebintu kufuuka okwoza ebintu, okufumba gahawa ne kufuuka okufumba gahawa. Kyenkusaba kimu oyina kuguma, abagenyi ne bafuuka abagenyi, okukyala ne kubanga okukyala ne muzungu, okitegeera kwegamba tebiba byakwewummuzaako wamu. Naye kyenja okusaba mukwano kuguma nga osaba ne Katonda. Embeera wetyo weebeera kuba by the way nange nagenda okujja eno mu Saudi natuukira mu kisiibo. Naye naguma ate ekisiibo kye kyanyanguyizaako nti wobeerawo emirimu mingi nomanyira mangu emirimu. Kati ekyo kijja kukuyamba okumanyira emirimu ekisiibo kigenda okuggwako ng'obiraba tebikyali bizibu nnyo. Omwezi ogusooka gukaluubiriza ate wotuukira mu kisiibo ne gujabagira. Abamukwano obeere mugumu, yoza ebintu, kola emirimu, tosiba busungu, tonyiiga mukama wo ne waba kuboggoledde mulabe bulabi kuba ekisiibo kino bakyankalana. Abamu bakyankalana enjala weebaluma ebayisiza ddala bubi. Naye nga mukwano nkusaba obeere mugumu, okole, tosiba feesi. Manya nti nno guli mwezi gumu gugenda kuggwako odde mu mbeerayo. Beera ng'osaba nga wegayirira Allah. Woba omusiraamu akaseera ak'okusiibulukuka nga omaze okusiibulukuka wanika emikono gyo mu bbanga osabe. Eyo edduwa ebeera nkulu nnyo kyenyinza okugamba. Okabiramu ebizibu byo byonna byeyagala Allah akuyambe ng'omumwoteeka ne baboosezi bo tobeerabira. Bakubeerere bangu buli kimu bakikugondeze kuba mulimu baboosi abazibu ng'olwazi ng'olina kumuteeka buteesi mu dduwa okutereeza omutima gwe. Baana bangi baayise mu mbeera eyo. Baana bangi babadde mu mbeera eyo nga boosi we mukambwe nakugamba ngenda mukola nti ne mugamba nkubuulire wabanga si musiraamu mugamba funayo olunaku mu wiiki osiibe nga kyosiibirira kiki boosi wo kutereeza wegayirire Katonda amukukyusiza omutima. Essaala ezo nkulu muyinza oziraba bamu ng'ez'omuzannyo naye essaawa nkulu. Katonda lwawo buli kukwanukula naye nga essaala yaba ebeera ekiseera wekituuka embeera agitereeza n'ekyuka. Zukukangako ekiro osabe, omusiraamu zukukangako ekiro osaale. Essaala y'ekiro eyo nayo nkulu nnyo. Abasiraamu olwokutaano nga tumaze osala solati magalibi sabira waawo buli kyoyagala. Naye edduwa nayo nkulu nnyo olunaku olwokutaano nga tumaze osala solati magalibi. Woba omanyi okusoma surati al-Kahf osobola okugisaba. Woba tomanyi gisaba, saba mu lulimi Oluganda. Buli kimu Allah akyanukula, buli kimu Katonda akyanukula as long as oyina enniya, oleese enniya. Gwe ne bw'osaba naye nga ogamba oba anannyanukula, that means kyoyagala tokimanyi era oba toleese enniya. Naye buli w'osembeza enniya ne woba tosabidde mu Luwarabu ng'oba osabidde mu lulimi ki, manya kimu nti Katonda abeera akuwulira. Waliwo mukwano gwange by the way akajja naye yatuukidde mu kisiibo. Nabadde njogeramuko naye ne mubuuza olwozuuka ssaawa nga mmeka kuba waali ayinawo baana. Nagamba boosi wange yaŋŋambye kuzuukuka ssaawa 2 naye nze ng'omuntu omukulu neekubiriza n'enkola ki n'enkeera.
Nenkugamba ekigambo kino mukwano obanga nawe oli mu mbeera eyo y'okwekubiriza n'okeera. Waba kugambye weebaka ezukka ssaawa 3 ssaawa 2 bwe budde bw'oba ozuukuka. Otwo ne bwe tuba tukubeera mu buliri paka essaawa ezo we zituuka olyoka ogenda okola emirimu. Lwaki? Ojja kugamba nti nno gwe kokeere oyanguye emirimu nti onaagimaliriza oddeyo weebake. Ye tajja kumanya nti wakedde kuba yakugamba kuzuuka ssaawa 2 era tajja biwuliriza. Jjukira ebiseera ebisinga abaana beene emisana tebeebaka, obeera olina kubeera ku baana. Eno w'osumagira mukazi wattu wakedde, ye amanyi wazuukuse ssaawa mmeka? Ssaawa 2 kuba ze yakugamba. Omuntu obudde bw'aba akugambye okuzuukukirako, nkusaba bw'oba ozuukukirako otandike okukola emirimu gyo. Teweetumiikiriza tate ndi muntu mukulu kankeere nkole kino nkole n'ekiri. Ssaawa 2 zijja genda otuuka nga mmaliriza ku 3 neebake wa. Ayinza okuba nga yagamba obwo obudde ng'oluusi ayagala kulabe ng'olongoosa. Okitegeera nga ne wobeera wakedde okulongoosa era ojja kuddamu. Oluusi yagamba kuzuukuka obwo obudde nga n'abaana ze ssaawa ze bakola ki ze bazuukukirako obeera olina kubategekera byakulya. So mukwano teweetumiikiriza mu byakuzuukuka. Otwo ne bwe tuba tukubuuza beerayo mu buliri paka obudde bwe butuuka ove mu buliri olyoka ogenda otandika egyakuleeta. Bamikwano, essaawa z'okwebaka mu kisiibo zikyuka, buli omu akimanyi bulungi. Kyemanyi kati abapya muteeka emimwa mu nnyindo, embeera yeeyo mugume bugumi. Okitegeera kuba abamu osobola okwebaka ng'obudde bukya naye ng'oyinza ozuuka ssaawa nga 6. Okitegeera oyina kuguma yoza ebintu byo. Kyotayinza kwewala kwekoza ebintu era ku sinki obeerako byoze. We biba biweddeyo longoosa ekiyungu, tokirongoosa nnyo kwemalamu kubeera ojasanga kiddugala. Tambula ogende weebake bw'oba nga obudde bwo bubadde butuuse. Wali abatafumba ng'era ebyaddaku bwe tebabikutunuzaamu. Obudde bwo butuuka tobalinda nti ate nabatwalidde ebikopo ate sinnabijjayo biki. Tambula ogende weebake kubeera ne wonaabalinda n'obyoza n'obimala era wonaazuukuka ku makya ojasangawo ebirala ebikulinze. Obeera olina okwebakira mu budde ate n'ozuuka obudde bwe babeera bakugamba. Bwe baba ggwe tebakuwa munnange essaawa zeebaka, obudde bwe wali weebakirako luli obanga kuba mulimu abajja ng'era kino kyekisibo ekisoose naye nga mumazeemu ebbanga. Bw'aba mukama wo teyakuwa budde, weebakire ku budde bw'obadde weebakirako era ozuukire ku bw'obadde ozuukirako. Kola emirimu gyo. Bw'oba ng'olina abantu bakulu nga balwawo okuzuukuka, omala emirimu osobola okuddayo ne weebaka. N'ozuukuka nga bakoze eki nga bazuukuse kuba mulimu abatafumba kuba eno ssaawa 9 ku 10 obeera otegeka eby'okusibukirako. Oyinza okuba nga wazuukuse ssaawa 2 n'okola emirimu ssaawa 5 ogimaze, tolina g'ogenda kufumbira kyamisana olw'ensonga nti bonna bakola ki basiiba. Awo osobola okuddayo n'owummula pozi nga mukama we yakugamba nti tewali byakuddamu kwebaka misana naye ate ekitaliiyo. Eri abeera yeebase naawe n'oba olina kubawondo onoosooka n'owummulamu ate n'olabibwa kawungeezi. Kuba we kubeera okusibuluka kaba keetalo kino kiri taali ya Rabbi. Kugambye kugumya muto naye nga mbasaba kimu mukwano mugume, temunyiiga, temuyomba, tosiba busungu. Emirimu gikole ng'oyagala ngero kiwulira kuli ku ntobo y'omutima gwo nti oli muki, oli musanyufu. Buli wokola emirimu ng'onyiize oba buli wobusiba obusungu munnange emirimu tegigenda kwanguyira. Era buli kimu ojja kulaba ng'okikola naye ng'olaba tova mu kifo. Ne buli wokola ekintu ng'oli musanyufu, mu butuufu n'emirimu otomanya wa wogiyisizza gimalawo ebikopo ebibaddeawo essowaani byonna ng'olaba obimazeewo. Ne buli wobeera ng'oli musunguwavu gamba kati oba ntandikire ku ki oba nkole ki, ne Katonda bambi takwanguyiza. Okitegeera kola emirimu. Ne wobeera ng'olina ekyakunyiizizza nga bakunyiizizza bakimanyi, tobalaga nti onyiize kuba olaba n'abantu ebiseera ebisinga buli w'omulaga feesi nga nkambwe n'omulaga nti onyiize, abamu bakwongera emirimu n'agamba kandabe kale kyokola. Okitegeera sooka osome embeera za boosi wo ali atya, w'okola kino kimuyisa kitya, w'okola kiri kimuyisa kitya. Okitegeera
ojja okumalako n'embeera, ojja okumalako n'ekiyumba. Naye nga mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Tusabe Allah atugondeze, tusabe Allah atukingirize emirimu. Mashallah buli kimu akitwanguyize. Antayanukule n'essaala zaffe. Tokoowa kusaba, tokoowa kusiiba, tokoowa kwebaza byakuwadde. Kuba waliwo omuntu asaba ekintu n'okifuna ate n'otamwebaza. Kyoba osaba ekirala olowooza abeera n'akikuwa. Ebirungi byoba ofunye, alhamdulillah, fukamira n'omwebaza. Ante n'omusaba n'ebyo by'obeera weetaaga mu bulamu bwo. Mbagaliza ekisibo ekirungi, mbagaliza okumalako obulungi. Mubeere baana bakakamu, mubeere baana bampisa, mubeere bawulize. Awakunyigiriza ng'olaba weetaagisa kaluba. Awatali ensonga tosiba feesi, tosiba busungu, toyomba. Ebintu ebimu birabe bulabi, ojja okusobola okumalako n'ekiyumba. Kuba buli w'onaakaalamuka naye n'akaalamuka temujja kumalako. Ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Omuliro teguzikiza muliro, wayomba sirika, ajja kuyomba yekka yennyula agende. Omuntu buli wayomba ng'omuddamu, muli aba yeeyongera amaanyi. Naye buli wayombesa omuntu ng'asirise, agamba ye bannange enfaaki. N'asirika naye n'atambula n'akola ki? N'akuviira n'okola emirimu gyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sharinga video yange, likinga video yange, commentinga, ekikukoledde kitwale, ebitakukoledde mukwano nkusaba obireke. Mbagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tulabagane mu video yaffe enaddako inshallah. Mukwano gwaffe tukyalina obwetaavu, tukyetaaga obuyambi obw'omuzikiti gwaffe guno ng'omwami wagenda okunnyonnyola mu maaso awo. Gwe wenna alina ky'osobola mukwano, mbeera nga te otusaddaakira naddala mu kaseera kano ak'ekisiibo. Allah ajja kuba akuddizaawo museera mwereere. Barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndaba muganda wange nkulamusizaako. Akadde kano ndikasuula mu Mirimu Primary School wali omuzikiti ogw'ekitundu. Ekitundu kino kisangibwa mu Kyawunibwa Town Council, Kalungu District, Greater Masaka, gy'oyinza okuyita Buddu. Akaseera kano nga bw'olaba outer part oba ekitundu eky'owabweru eky'omuzikiti guno ojja kizwa nti gukyali mu mbeera nnungi. Evyu yaagwo nga bw'okiraba, enzigi ziringa bwe zaagala, amadirisa, ebirawuli byavaamu. Bw'oyimirira eno olengera eri, so olaba nga embeera mwe guli mu butuufu teyeeyagaza. Bwe weetegereza n'ogwetooloola gwe yali atuuseewo, olaba nti mu butuufu si y'embeera eweesa Allah w'ekitiibwa, ekitiibwa kye nga bwe kisaana. Bwe tuba nga tuyingidde munda, ojja kwetegereza okizuule nti si y'embeera ennungi ezaamu amaanyi, naddala omusiraamu oba oli awo gye yandiyagaliddemu eri Allah we. Mpozi wazze wabaawo okugezaako okuddaabiriza embeera nga bw'ogiraba bw'etunula, naye era okiraba nti mu butuufu si mbeera nnungi. Kangezeeko okuzoominga ebifaananyi bino oba oli awo weetegereze bulungi embeera omuzikiti eno gye gulimu gwe twogerako. Musiraamu muddu wa Allah, eyo y'embeera omuzikiti guno gye gulimu. Obuwundo, buli kiwuka ekya buli kkala, okutonnya gutonnya, amabaati waggulu gakaddiye, buli kimu tekyeyagaza mu mbeera eno nga bw'okiraba. Nabwe kityo tugatta eddoboozi lyaffe ng'abalumirirwa omuzikiti guno, abaaliyo, abasomerayo, abayiseeyo, abakuliddewo. Wenna alina ky'osobola. Tuli mu campaign
yakuddaabiriza muzikiti guno osobola okubaako engeri